Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abaluganda ab'ebitiibwa mbalamusaako n'ekiramuso ekyo ekisinga okubeera ekirungi kiddamu nti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tumusaba Allah lubeerera abeere nga atuwa ilimu eyo egasa era abeere nga atwongera ilimu eyo egasa, Allahumma amin. Abaluganda ab'ebitiibwa nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tutunulira emisomo gyaffe egya tajwid al-Qur'an al-Karim era nga tutunulira ku bufulumiro bw'ennyukuta empalabu, tulyoke tusome Qur'ani nga tubeera nga tetugikyusakyusa. Twegendereze, wallahi senga okyusa ennyukuta mu bufulumiro bwayo n'ogifaanaganya ennyukuta endala, amakulu ga Qur'ani gafa. Kambawo ekyokulabirako ekitini ennyo, Allah mu Qur'ani y'ekitiibwa ayina ekigambo kyagamba fakaththarakum wadhkuru idh kuntum qalila fakaththarakum. Fakaththarakum yani ekigambo kyenjagala fakaththarakum, ekigambo fakaththarakum Allah yali ategeeza nti mujjukire ekiseera mwali abatini. Yali ayagala ku basahaba ridwanullahi alayhim, tibaali batini mu kusooka obusiraamu nga buli butini nga bwakatandika, naye oluvannyuma Allah n'akola ki? Fakaththarakum, n'abayinjiya ne babeera bangi. Fakathatha kathura kathir, fakaththarakum, n'abafuula bangi mu busiraamu, ne mugenda ne muggulawo ne Makka. Mujjukire ekiseera ekyo, mwebaze Allah. Suratu Araf. Nabwekityo Allah subhanahu wa ta'ala mu aya yakozesa fakatha oba yagamba fakaththarakum tha'u. Kati senga osingana omuntu nga tamanyi kusoma, tamanyi bufulumiro bwa nnyukuta tha'u evaawa, siini evaawa, ajja soma tha'u nga siini agambe fakassarakum. Fakassarakum bw'agamba kassara aba ategeeza n'abamenyaamenya. Mujjukire mwali abatini Allah n'abamenyaamenya, naye nga amakulu ga aya bwe gatube gali la n'abayinjiya ne mubeera bangi. Olaba nnyukuta eyi siini gifuula tha'u, ate nga mu njogera naddala effe eno gye tuwangaalira abasinga siini bagisoma bagyogera nga ki? Tha'u. Naye mu Qur'an tukigaana, wotuuka mu Qur'an tugamba tha'u ebeere tha'u ne siini ebeere siini. Lwaki? Olw'ensonga amakulu ga Qur'ani gayinza okufaana. Bwekityo obufulumiro bw'ennyukuta nebeera nga nsonga nkulu nnyo eri oyo omusomi wa Qur'ani ow'ekitiibwa. Nabwekityo tugenda laba obufulumiro bwaffe obusembayo obwokutaano obufulumira ku nsembo y'olulimi, al-makhraju al-khamisu lil ahrufi al-lithawiyya. Obufulumiro obusembayo obwokutaano obufulumira ku nsembo olulimi gye lusembera ddala ddala bwe bufulumiro bw'ennyukuta eza lathawiyya. Ennyukuta eza litha kye kibuno. Omanyi bino gano amannya g'ennyukuta oba ebika by'ennyukuta oluusi baatuuma ennyukuta ezo majazan laisa haqiqa. Kugamba bageregeranya, oluusi bugeregeranya, oluusi ne bagituuma olw'okubanga ennyukuta eyo eriraanaganya ekintu ekyo, nga bwe tunaatuuma ne tugamba nti ekitundu kyaffe tukiyita basiraamu. Waliyo ebitundu mu kyalo eyo ewaffe Uganda nga bakiyita kisiraamu. Kisiraamu lwaki? Olw'ensonga waliyo abasiraamu bangi, naye kitegeeza nti basiraamu bokka be baliyo. Kakati oba ne kibeera nga kugamba tuyinza otuuma ekintu naye nga tetutegeeza kyennyininyini. Kati nga nze ennyukuta za litha, ennyukuta za litha vaa'u, tha'u ne dha tezina akakwate na kibuno, kuba tuba tuzoogera tujjalawo obufulumiro bwayo naye ate obufulumiro bwazo, naye ate bazituuma ennyukuta za litha. Era babakubuuza ennyukuta za litha ze ziriwa? Ekika ekyo ekyennyukuta za litha ennyukuta ya vaa'u, dhaali ne tha'u. Bazituuma litha majazan laisa haqiqi, si kyaddala nti oba zikwatagana. Litha kye kibuno, nti oba zikwatagana ku kibuno. Gwoba ozaatula vaa'u, tha'u, dhaali olaba zikwata ku kibuno? Tezikwata ku kibuno, naye bazituuma litha majazan, si kyaddala ddala nti bwe ziva, wabula lwakuba nti zeeriraanaganye ku litha. Oba ntegereka? Sheikh agamba nti ennyukuta ezo vaa'u, dhaali, tha'u wa takhruju min tarafi lisani
zifulumira ku nsembo y'olulimi olulimi gye lusembera min jihati dhahrihi min atrafi athaniyataini alulyaini. Ennyukuta ezo dhaau, dhaali, thaau zifulumira ensembo y'olulimi. Ensembo y'olulimi erabika. Omuntu kwegamba akalimi akakalabika akatini, senga omuntu asobola olulimi lwe n'aluluma netuga luma olulimi lwe akakalayise ng'alumya olulimi lwe katini nnyo, aluma katini ku lulimi akakalabika ketuyita ensembo y'olulimi ku paati yaayo erabika oba ku kitundu kyayo ekirabika. Wa min atrafi thaniyataini alulyaini, nga zikwataganye n'ensibuko oba n'ensembo y'amannyo abiri agawaggulu. Kwegamba ensembo y'olulimi olulimi gye lusembera ekwatagana n'ensembo y'amannyo abiri agawaggulu. Ensembo y'amannyo abiri agawaggulu yeribwa eno amannyo gye gasembera. Erinnyo likula, eno gye lisemba waggulu waayo waluma emmere ewaluma, gwe tuyita ensembo y'amannyo. Kati ensembo y'olulimi egenda n'erumibwa ensembo y'amannyo abiri agawaggulu ne wavaawo ennyukuta yaki dha, tha ne dhaali. Abatega tuba tugamba adha, olina okuluma olulimi tugamba tuba nti mu kwogera okwaku tugamba luma olulimi mu dha, olinaga adha. Mu tha tugamba luma olulimi atha, atha, adha. Kiki oba okoze? Oba oddidde ensembo y'olulimi olulimi gye lusembera akapaati akasemba n'obeera nga okakwasaganya n'ensembo y'amannyo abiri agawaggulu ne wabeera nga wavaawo obufulumiro bw'ennyukuta ezo essatu. Era wasumiyat bilitha liqurbi makhrija min lithati al-asnan, era zituumibwa ekika kya litha nti ziva mu kika ekiyitibwa eky'ebibuno, si kubanga zikwatagana n'ebibuno, wabula kubanga ziriranaganye n'ebibuno. Kubanga amannyo gano wetugamba nti zikwatagana, wetugamba nti olulimi ensembo yaalwo olulimi gye lusembera ekwatagana n'ensembo y'amannyo, amannyo gano kyekikola amannyo gavaawa ku litha, ku bibuno. Kati bo ne bagituuma litha bibuno naye nga si nnyukuta za bibuno. Eno amannyo gye gasembera weewakola n'ensembo y'olulimi. Era Sheikh agamba nti wayuwaddihu Shaknani التاليان مخرج هذه الأحرف الثلاثة. Bw'oba otunuulidde ebifaananyi bino era bikwoleka bulungi ennyukuta, obufulumiro bw'ennyukuta ezo essatu dhaau, dhaali ne tha. Bw'oba otunuulidde wayulahidhu anna mintiqata qar'i tarafi lisani min jihati dhahrihi li atrafi thaniyataini alulyaini la takhtalifu fi thalatha wa innama yakhtalifu wad'u muakhkhari lisani fahuwa murtafi'u fi dhaai لأنها مستعلية مفخمة، ومنحدر في الذال والثاء لأنهما مستفلان مرققان. Bw'oba tunuulidde ebifaananyi byaffe bino tutunuulira bulungi tulaba nti ekifaananyi ky'ennyukuta ezo zonna zifulumira mu fulumiro bwe bumu. Amakulu olulimi gye lusembera wakwatagana n'ensembo y'amannyo abiri agawaggulu. Naye ekyawukana ku nnyukuta ezo essatu y'ennyukuta ya dhaau. Ennyukuta ya dhaau we tuba tugyogera ensibuko entandikwa y'olulimi, olulimi eno gye lutandikira wakola ki? Wasitukamu. Netugamba dha nga bw'olaba mu kifaananyi, wasitufumu dha. Lwaki? Olw'ensonga nti ennyukuta ya dhaau eri mu nnyukuta omusanvu ensitufu ze tuyita hurufu al-isti'la, oba ntegereka ezisituka oba ensitufu egejja. Ennyukuta ya dhaau egejja. Mu kugejja kwa dhaau ne kuleetera olulimi okubeera ng'eno entandikwa yaalwo wakola ki? Wasituka. Naye ng'eno ensembo yaalwo bwe bumu, bwe bufulumiro bwe bumu, tebukyuka wadde. Na ntuga dha. Ate mu dhaali Sheikh agamba nti wa munhadirun fi dhaali wa thaa'i, ate olulimi ne lubeera wansi, kugamba ne lubeera lukakkamu mu nnyukuta ya dhaali ne thaa'u, telusituka. Liannahuma mustafilaani, olw'ensonga nti ennyukuta ezo za istifaalu, nnyukuta nzikakkamu, muraqqaqaani, nnyukuta mpewufu tetuzigezesa. Dhaali, dha, olulimi telusituka, wabula ate eno ku nkomerero yaalwo wakwatagana n'ensibuko oba wakwatagana n'ensembo y'amannyo abiri agawaggulu. Tugamba tha, dha, tha, dhaau ne lusituka, tugamba dha.
omategereka. So kikulu nnyo okubeera nga tuyiga obufumiro obwo obw'ennyukuta, tubeere nga tusoma Qur'ani biidhnillah nga tugitereeza nga bweyakka ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza.